Yo, this is Rampant Killer already, the Musibi mutyabalonja abagara abekomete ku piche the news anka kansubire nti musibye bulunje yes Dr. Owen Bwambale ngonabadde orthopedic specialist bwatyo afiridde mu kabenje oluvanyuma lwa pichipichi kwabadde atambulira okubanga ate etomerwa emmotoka egambibwa okuba nti eruzinze control oluvanyuma lw'omupiira gwayo okufunamu obuzibu okukakkana ng'etomedde pichipichi Dr. nokwabadde asabalira bwatyo navambula mu bwenseno wali eri ku Lugard Street mu kibuga kya Fort Portal. Omusawo ono abadde akakalabiza mu ddwaliro lya Rengoma nga gy'abadde ajjanjabira wabula nga kigambibwa nti abadde ava kuziika mukwano gwe bwatyo tesobodde kubanga ate atuuka waka. Kitalo nnyo kitalo ddala yafudde amangu ddala nga yakatuusibwa mu Fort Portal Regional Referral Hospital. Songa omukyala abadde amanyiddwa nga Age naye bw'ati asannyalazza emikutu migattabantu oluvanyuma lw'amawulire g'okufa kwe. Omukyala ono abadde alina edduuka ly'engoye erimanyiddwa nga Age Fashions Men's Wear Boutique nga liri located kumpi ne Romeo's Restaurant opposite Total Ntinda. Kigambibwa nti ono yafudde bwe yabadde annyuka ng'asaabalira ku bodaboda oluvanyuma lw'ababbi okugezaako okumunyakula ensawo ye bw'atyo n'agiremera ekyaviiriddeko amaanyi amangi okubanga ate gamusikambula ku bodaboda n'akuba omutwe ku korase. Ono lwatuusiddwa mu ddwaliro kigambibwa nti yafunye ebisago eby'amaanyi ku kawanga ke ekyamuviiriddeko okubanga ate ava mu bulamu bw'ensi eno. Kitalo nnyo kitalo ddala. Songa ate ekyekango kyagudde mu ggwanga lya Sudan oluvanyuma lw'abaami abajasi babiri okukizuula nti balira mu ssuwaani emu era nga bano batandikiddewo olutalo lwe bagamba nti lwatandikidde mu katale okukakkana nga lweyongeddeyo okutuuka mu barracks ekyaviiriddeko ababiri bano okuwanyisiganya amasasi agatutte obulamu bw'abalala ababadde basaalumanya. Abantu 14 be bakakasiddwa okubanga ate bafiiridde mu muyaga guno songa ate abantu bakakasibwa okuba nti bakoseddwa era nga bano bonna bajasi abataano bali mu ddwaliro bagambibwa okuba nti bafuna bujjanjabi ate ng'okwo ogasseko n'omuntu omu ate abadde munnamagye amasasi naye ge gakutte wabula ng'oyo naye kigambibwa nti tennafa afuna bujjanjabi. So embeera eyo yavudde ku nsonga yakuba nti omukyala abadde alina abaami babiri ate nga bonna bajasi era nga bonna abasuubiza omuhabbatina oba abawa omuhabbatina. Songa ate bo bannayuganda basanze akaseera akazibu ddala mu bitundu by'e Namutumba oluvanyuma lw'emmotoka ekika kya basi ya wayiwayi okubanga ate eva ku kkubo bw'etyo n'essaabala ennyumba namba. Kati enyuma yonna tegireseewo eyingidde enju wayitawo Namutumba kitundu ki Galuko awo Galuko awo Namutumba wayiwayi weetomeredde bannange mwena abali ku ssaawa zino ayivu katikati ebendeka akatuukawo katikati nange ngambye kampaakinga ensooka emalulaba gali omu funayo chance atandika butandika Omukulu amanyiddwa nga Bajo ayongedde okwetaaga essala zammwe oluvanyuma lwa infection okubanga ate emutabukira era nga kati awezezza emyezi giwerako ddala 4 ng'akubwa ku ndiri. So nga ate ye eyakwatiddwa mu bwenzi ng'ayessa empiki ne muko omusajja yeetonze ne yeegayirira ng'ategeeza nga bw'abadde takimanyiko. Lwaki oyenda mukazi wange? Lwaki omwenda? Mapese guno nomizeko otiba okola
Songate tuinawo abantu ababulidde mu ggwanga letu Uganda. Yes, betaga bantu babwe. Omukyala gwengendo tandika naye yagobeddwa mukama we naddukira wasubira sister we wabulanga agenzo tukawo nga nawo sister tabangawo. So bwatyo ne bimusobera eka ne mu kibira amulabako nga omumanyiko tegeeza bekikwatako. Songate era mukaddeke kamu omukyala omulala agambibwa okuba nti yabadde yakadda okuva mu ggwanga lya Saudi Arabia ne bwatyo yalabiseko nga agudde ddalu era nga ayogera ebitakwatagana. Omwana ono abadde akolera matugga ku mabanda naye omwana ono aliwo omukyala abadde amukozesa naye avuddeyo nga amugobye nga minga tamusasudde na myezi gye ebiri gy'abadde amubanja amutambuzizza ebigere paka eno Busega zansaza wano ku mulimu w'enkolera naye omwana ono azze eno ng'amanyi muganda bw'anaamusangayo omuganda wabadde abeera Bulenga naye obanga omanyi omwana ono amanya go gwani yogera nnyo abantu bakuwulire ate taatawo ate maama ozaalibwawa omwana ono azaalibwa Kyegwegwa naye bambi obanga omumanyi tubali tusaba ku buyambi wakitumwe transport yadde wakene Kampala talina muntu gw'amanyi gwabadde gwasuubira amanyi muganda we naye asanze w'amanyi yasengukawo dda kati nete talina nnamba ya simu yonna naye obanga omanyi omwana ono abadde akukozesa badde bamuyitaani babadde bamuyita Mama Sala. Babadde bamuyita Mama Sala yabadde amukozesa naye Mama Sala okoze obubi okugoba omwana ono nga tomuwadde wadde ka transport. Ani ufune namba yesimu najjo omanyi tumukyalo oba omukyalo oyo mulalu sinzira byayogera yagamba yavudde Saudi yamanyiko omuntu weyina asobola omuyamba asajja bagenda kukwata budde bunali ku Ntebe Road yagamba agenda ku amu ayinawo bamanyi yali akolerako mu amu so byayogera tebikwatagana agamba enasobodde nga alina omuntu asobola omuyamba ali ku Ntebe Road yagamba agenda mu tawuni agamba yabadde ava Saudi ne bamusuula ku kisaawe omuntu yenna amanyiko omuntu. Akalulu mu ggwanga lya Cameroon kagendera ddala maaso okubanga ateeka kwajja era ng'obunkenke bweyongedde oluvannyuma lw'amawulire okusaasaana nti ejje ly'eggwanga lino lyegabanyizzaamu era ng'abamu bali ku side yoyo ali mu buyinza omukulu amanyiddwa nga Paul Biya ng'ono amazeemu ebisanja ebira ddala 7 era asaba kisanja kya 8 ku myaka 9 gy'aliko akyayagala akalulu weewaawo bwe tuddako mu ggwanga lya Uganda abamu kwabo kubaafuna eggaali za muzeeyi zagenda maaso okubanga ate agabira naddala bakyamaani b'ebyalo okubanga bakakalabizaako emirimu gyabwe bavuddeyo ne beemulugunya olw'obucupuli gaali zino bwe ziriko nga bagamba nti nafu nnyo nga bw'okiwulira so nga ate n'abo abazze bakozesebwa ku laalizi ez'enjawulo ne bataweebwa ssente oba ne batasasulwa nabo bavuddeyo ne beemulugunya ekintu kya ssente n'omukulu amanyiddwa nga Lili Puzzle naye talutumidde mwana avuddeyo n'ayogera ku bimu ku ebyo byasanze mu laalizi ng'agamba nti zibowa tebinyuma blabla twala tugende bw'otayogera ku muzeeyi tosasulwa ebyo byonna bwe bityo kati oba osuubira otya okusasulwa nga toyogedde ku muzeeyi ate nga muzeeyi ensonga lwaki babeera bakutadde ku mugendo ebikola laba mu buleeti gaali tetwana kusutula muntu laba wogitulaho ng'ekyama bigoma wobitulaho bino nga bigoma ne gasajjammu banneemwe mujoga mbwammwe mujoga gasajjammu muswaleeko mukama wange ssebo yatuwadde eggaali zino tukwebaza wakoze bulungi nnyo weebalire ddala eggaali kati ntambula nayo mu ngalo kwe naali tudde kati mbeera nakyo mu ngalo katonda wange kubira Yesu engereza amanyi mazima tukuwagidde sente tulinze kukozi banga tezija Museveni alusazi napa tugenda kula mu restaurant tubarekedde
Yatugende. Tabula mushidi nawe. Abaye. Naam. Ategenda gaje muva. Petuvuddeyo. Mukolo guwedde. Lwaki watuga bya kisiru byo tusindikamu. Ngani goleta mwebe. Biki byoleta mu obukambwe bwolina. Olaye kyenkoze. Olinye mutoke. Olaye kyenkoze. Abaye kiki? Buzibuki. No, biki byo watugambi. Mukolo. Watuga nti omukolo gwa NRM. Hatutera ko tukyere musima twebaze government. Tewali mmere kikulu mmere. Mmere kyamukoze ku bukyere. Ensonga sikulya. Ensonga mmere kika kira ni agituwa. Hatutera ko tukyere n'obwenda bwatu. Twebaze government tuwe dembo kulya. Twendembo kulya. Omugolo n'olwalwala. Twendembo kulya. Musiramu. Ekikulu emmere yebaddeyo soko nnyonnyole emmere gyeri bw'oba ogyagala genda naye nze ekintu kyo nina omukolo nga gwenyalemu sisasola gulyako sisasola gunywako nze nenyalemu twayawula era singa nategedde byebire byekisiru bye muŋŋamba okugendako saali genza oyo nebaza gavumenti emyaka ane batugula otumeremere baloza tukyali ku level ya tumeremere muliside tutambule tugende tulya akatogo kannakuya abaye mujja tugende tulye NRM mukazi mukadde ozinira mataala naye bebe kulu azituwa yatugamba temujjanga kuva ku stage bwe mutyo mugende olumaliriza akapera ngo bagamba NRM juu muzee abewo otakyogera tosasulwa kubuulira zino za NRM zaku nebi campaign tebinyuma byonna biri awo tulinga abali mu kufiirwa kamukiwulire tebinyuma walinga watali na kulonda tebinyuma tebiri mu vibe kunyumya program za government arokumanya kuluno yakoze ttima tewali gwe bakubayo yadde n'omu bonna abalese bakole kye baagala tebitrendinga tebinyumirako ddala mubuuza abeesimbye olwaki tebinyuma nze ndi wa ttiimu ffena tubifiirwe abantu bali ku kisododo sirabanga bebi kampeyini bitanyumanga bya mulundi guno Museveni oba ye yabikoledde ttima naye mu kifo ky'okujja okwogera ku beesimbyewo nabo oba yabazalaye buzalaye taboogerako tabanyegako ali mu kulaga bantu byakoze tugenda nakutuuka okulonda nga tewali vibe Zawendidi wa timu fena tubifiirwe nasigala kuseka tebinyuma era bambi uluno mugenda kulaba abeesimbyewo nga beesudde mu mamotoka bisobole okutrendinga nga baffe tutrendinga twabadde pakwaki nga twejjonkera n'abayimbi baayo ab'ebibiina ebirala bali mu kupositinga ffe luli nalye luweero nenkwata kasalini kusaasira ekigwo era ze yatrendinga kati kampeyini nazo Museveni naye yandizitaddemu ebbugumo yaganye abasirikale be okuba yadde omuntu embooko Twasembayo okulaba omukyala amanyiddwa nga Fiona Nyamutoro bw'atyo nga akunzemu Larry oba akulembeddemu Larry's za NRM mu bitundu ebyawa eby'ennebbi eyo gy'agenda okuba nga ate akola ki akiikirira jjukira nti kati yeesimbyewo okubeera omubaka omukyala owa nebbi naye nga buli kimu kyatambula bulungi wakati mu Namugi w'omuntu awatali wadde okutataaganyizibwa kino nno kyawaliriza abamu ku bannankyukakyuka okuvaayo ne balaba kyekubiro bane boogera ku kyekubira ali mu gavumenti w'eggwanga lino nga bagamba nti abakyagulanyi basindikirizibwa okuyita mu nsiko ne mu nnimiro eyo omuli okwonoona ate oluusi n'ebirime by'abantu kati nga kasooli eyayitibwamu bwe baali bagenda emitiyana ebintu ebifaanako bwe bityo ate nga kino kikolebwa oluvannyuma lw'okuteekebwa emisanvu mu kkubo singa baba balina gye balaga. Olabye kye bayita okuwa omusolo omungi mulabye abawi b'omusolo bano be bawa omusolo bokka be bakkirizibwa okuyita mu kibuga nga bakuba kampeyini be bakkirizibwa processions Kyagulanyi yalina kuyita mu nsiko basajja mwe muli babi akakiiko k'ebyokulonda olunaku lw'eggulo kaatugambye mbu lwaki bannabyabufuzi tebaagala kugendako mu byalo lwaki baagala mu ttawuni wokka ekyo ekibuuzo lwaki akibuuza Kyagulanyi yekka lwaki bakibuuza Kyagulanyi lwaki tebakibuuzaako ku bano basinga okuwa omusolo bano nga ssente zaffe babbanzi be Mwami Museveni ekyamazima omuntu ng'edduuka linaatera okugwa ebiseera ebisinga obungi alitunda
n'abaako kyajjamu n'agenda nakyo. Mwami Museveni bano abantu bagenda kwavuwaza otuuka okuva ku bukulembeze bw'eggwanga nga tolina kuyina. Ogenda kwevuma ebiseera by'otulemeddeko so nga ate kyali badde kyangu n'okwata eggwanga lyaffe n'otambula n'ogenda n'olitulekera mirembe. Ng'ebintu by'obisigaza byobbye. Otherwise bano abasajja bagenda kwavuwaza otuuke nga tokyalina yadde ekuba wadde kintu kyonna. Naye nga y'omukyala amanyiddwa nga Farida Nakazibwe teyasanyuse n'ababukedde TV oluvannyuma lw'ebigambo bye bawandiise ku mbeera eya Kyagulanyi okuba nga ate ayita mu nsiko. Yes, ababukedde bawandiise ne bagamba nti Bobi Wine bwe yawulira nti omukulira Kaguta Museveni yayita mu nsiko okuba nga ate afuna obuyinza ko ye naye katandika okuyita mu nsiko. Omukyala amanyiddwa nga Farida Nakazibwe yabagambye nti naye nno Bukedde enayiza entalo ye bw'atyo bwe yategeezezza. Kwegamba yalabidde ddala nga batankula ba foot soldiers ku mikutu migattabantu so nga ate bo bannayuganda abawangalira mu Northern Uganda abasinga obungi si basanyufu na biki ebigenda maaso mu ggwanga Uganda olw'embeera gye bayisibwamu. Twalabye nti bano be bamu ku bantu abatasobodde kusanyuka ng'aba NRM bagenda maaso okubanga ate babasanyusa babayimbira. Twalaba byonna na bibatuusako Eddie Kenzo ng'ayimba, Lili Pazo ng'ayimba, Kusasira ng'ayimba naye nga vibe zero. Yes, omukulu amanyiddwa nga Idrisa Musuza yavuddeyo kubanga ate adefending ensonga eyo n'agamba nti abantu bali be twali tuyimbira kyemuva mulaba nti baali tebazino batebasanyuka bye twali tuyimba bambi tebakola ki tebabitegeera. Olulimi lutwakozesa okuyimba ennyimba ezo tebalumanyi era ennyimba tebazitegeera bulungi ensonga lwaki walabye nga vibe yaabwe eri wansi ddala. Naye nga abantu aba Northern Uganda bavuddeyo kubanga ate beemulugunya era nga omwami ono abakiikiridde. There's nothing. You are going for your own benefits. What type of development are you going to bring again in Northern Uganda? First of all, the work we are doing in Northern Uganda, when companies they are looking for workers for sugarcane, that will be when government remembers you people to send the companies to bring workers for sugarcane work. Whenever they are looking for security people, that will be when government says that, hey, company, go to Northern Uganda, you will have such workers. When they are looking for workers of the less payment, that is when government will think that, hey, such people, they are there in Northern Uganda. Even our own people who are working in the government, even in defense, these are the people they are ever suffering on the ground in the position where there's no allowance, there's no what. These are the people only in Northern Uganda. What type of change you people are you going to bring again? Don't lie to people to look for votes for your personal benefits. I pray to live in God. If you one day, one time, Bobi Wine sits on power, that will be the day when we start eating the cake of this Uganda. First of all, our children, they are at home because we cannot afford to pay the school fees in this Uganda here. Children, they are at home. And again, you are shouting, looking for votes. You want even the parents to pay, to give you the vote. And you are buying them using 10,000. You are spending 10,000 on people just for rally. Giving them free t-shirts of yellow. And you expect these people to give you votes that you are going to bring another future for them. And then their children, they are at home. You people stop lying. God is seeing whatever you are doing. The day when Bobi Wine comes on power, some of you people, I don't know, we shall laugh at you or we shall do what we don't know. And we shall be happy. God is seeing whatever you people you are doing to us. Olunaku olw'eggulo twalabyeko ab'ebyokwerinda nga batulaganga bwe bakutte omukulu amanyiddwa nga Mubarak Munyagwa ng'ono yakwatidde aba Common Man's Party akaade ku ntebe ey'obwa president. Wabula ate gye bukedde olunaku olwaleero ng'omukulu ono alya butaala era nga campaign ze yazikwatidde mu bitundu eby'ebuddaka. Songate gavadde mazaalibwa g'Oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba naye nga ono talina bigambo biwomu eri bannankyukakyuka ab'ekibiina kya NUP gye yali yakava jjujuzi. Obusimbi obumu bw'ensi yaffe bali target okusaanyizibwawo bwe sekusanga waawo lukwago bwe segona vaawaawo bwe kasibane vaawaawo bwe sabyusu kwagala waawo nkubuuza kibuuzo nti okolera ani? Famali wano abafaananga nze situli ba Katonda era tukola ensobi ng'abantu
naye bayita abasiru tebampa kaali nga banoonya abasiru baba banoonya batamanyi kyakukola siyitibwa kuba siri kapere era abadde bambuuza oli mukulembeze wa kibiina lwaki ovuganyiriza kuba pulezidenti nakino kambaddemu oba pulezidenti si kwesimbawo si mukolo waliwo omukolo ogw'okwesimbawo bw'ogufuula omukolo nyina n'okusanga nesimbye okukyabakyala kubanga waliwo okwesimbawo ewali bagamba nti ngenda kuvonya kuba pulezidenti mujja kwesanga nga nekasaala ayuguuma kubanga nja kuba nyetegese kuvuganya ku ntebe yaki yaba pulezidenti era nja kweteekateeka amuggwanga muno oba okuŋŋanya bakapere nange ompita kakati njala basaba tutambulenga abantu abamanyi gye balaga bwe bafaanana oba tolina gy'olaga buliko wali kutwala era oyimira wali mumasaŋŋanzira ndowooza n'okolanga bwe twakolanga nga tuli bato n'owandula mu kibatu n'okubamu olugalo gyeraga gy'okola ki si bwe tufaanana abamu olugendo lwaffe ate nga bo bannankyukakyuka basiimye bwe batyo ne batunira omukyala amanyiddwa nga Olivia embuzi namba nga bagamba nti ono abaddewo nnyo nnyini ddala mu struggle era ng'abadde mukyala w'amazima ddala akola mu bulungi akola ki asiimibwa embuzi zimuweereddwa gattako ne bankaluwa omubadde ate omusimbi gwe bamuganye nti agulemu ettooke agulemu butto asobole okuba nga alya buki bulungi akabuzi ke omukisa guno okwebaza muganda waffe Zai vibes tweyanziza nnyo tweyanzege webala okutulowoozaako webala okwagala struggle webala okwagala ensi yo kyo kino mbadde sikisuubira naye nze amadunga maanyi kuba bampeereza ezigenda ogula amatooke nyanya butungulu green pepper lwaki nze mba nkalinze eri tulayire wow so alright so kyekyo naye nga madam Zai vibes tukwebaza abambi obeerera mu bafood soldier webale nnyo okuba nti otubeereramu ate n'otuwagala n'okwagala pulezidenti waffe his excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu wamu n'ekibiina kyaffe National Unity Platform oba People Power. Thank you so much. ate nga ye yategeera enkyukakyuka wadde nga walagi amuli ku mutwe bwe yabadde mu kuziika yakubiriza abaziisi obuteerabira kulonda Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bannange ambuleya people power our power bannange amaanyi gali mu ffe obuyinza buli mu ffe mujje twanirire eggwanga lyaffe ebyenjigiriza biri wansi lwakubanga omusajja yeyagaliza yekka bannange mikwano gyange mujje tulwanire eggwanga lyaffe mujje tulwanire enjigiriza tulwanire ebyobulwadde tulwanire amasomero mujje naye mbasaba akalulu kammwe mukakuume ennyo ku Bobi Wine kuuma akalulu ka Bobi kuuma akalulu ka Bobi kuuma akalulu ka Bobi Wine babuuka bannange tulina okubayagalira mu Uganda empya omubuuka omupya atutwala tweyagale tulukebuke bannange omusajja atukuza emyaka 35 njawulo ki bannange so ng'ate akalulu bakongeddemu ebisoko mu kukawenja katusuubire nti tewaabe kikonde kinyooka kuba NRM ekakalabiza wano NUP n'ekakalabiza wali naye nga sofa batulaga nti bakyali ku mulamwa tebannalwana buli omu alaga muntu we muki muhabbatina oba okiwulidde so nga ngenda kuba nga nkutuusako omukulu Sudi yavuddeyo n'ategeeza nti omuntu anaamuleetera omutwe gwa General Muhoozi Kainerugaba agenda kukwasaako emikono ebiri ku kirabo ne bw'anaaba
afudde ajja kubanga ate ekirabo akiwa famire embufunze anoonya omutujju ayinza okubanga ate amugirawo muhozi Kaini Rugaba so nga ate mukaddeke kamu ne NRM erina ategeezezza nti okusinziira ku Bobi Wine byakola ne gyalaga alabira ddala nga agenda balabisa yanditwala obuyinza blabla so ne kure ensonga eyo asuubizza okumukuba amasasi amugyewo nga bukyali. Ne bw'okola emyaka 5 mu UPDF oba emyaka 10 tosobola kufuna wadde miliyoni 2 nenze ngena kuwa miliyoni 5 mu lunaku lumu. Bw'oba osobola okukola smart mission n'ogikola n'ogimaliriza n'ojjako omutwe gwa Muhoozi Kanyerupama n'ogenda Kenya, Rwanda, Sudani osobola okunkubira n'enkujjawo n'enkuwa miliyoni zo 5. Bw'oba ogenda kikola mu ngeri yondala nga anything that's gonna happen to you osobola otubulya next in kin nti anything happens to you sente gwe tugenda oziwa miliyoni 5. Sajja oyo ebikolobero byakola abasirikale abasinga temubyagala birabisa so miliyoni 5 weebiri. Mbuza VDN tuke ku Uganda Police jitambuze kati tuke ku Uganda Police. Ngenda kukuba Bobi Wine amasasi agagenda kumujja mu bulamu bw'ensi. Sagala bintu bisumbuwa muzeeyi akolidde abantu olese mirembe. Ngenda kukuba Bobi Wine amasasi agagenda kumujja mu bulamu bw'ensi. Sagala bintu bisumbuwa muzeeyi akolidde abantu olese mirembe. Tugenda kukuba Bobi Wine amasasi takomyawo nayogera ne bwati. Omanyi lwaki tugenda mutta oba ngenda mukuba amasasi affe kubanga twalabye gyalaga n'edikota zazimbye twasazeeyo tumujjo Muhoozi alina ofuga. Wakati mu kuwenja akalulu omukumanyiddwa nga Zambali Brazil Mukasa bwati bwe yafaananyeeko ejo juzi wano naye nga ne bakama be nabo bafaananako bwe batyo. Omwana yagambye nti kati Zambali ali mu struggle eyaddala agiwulira. Weewaawo yavuddeyo n'agamba nti bwe tusaba Mukama awulira. Mukama mpaayo omukulembeze wange Robert Kyagulanyi Ssentamu atutuuse mu Uganda empya okwekusaba kwani kwa Zambali. So nga teyo omukyala Grace ow'Ekibuga yabategeezezza nti atali wano kulubirirwa bufo butonotono atunulidde ogufo ogunene ddala era nga gwe gufo gw'okubanga Robert Kyagulanyi Ssentamu akola ki atuula mu ntebe ey'obukulembeze bw'eggwanga Uganda. Fere tulwanira bufo era nza temunampulirako mu luyombo lwonna bino byonna ebitambula mu biraba nasirika kubanza ekigenderwa kyange kujja mwami Museveni mu ntebe giteeka mwani Kyagulanyi nze sirwanira bufoofofo obwa nammwe mukimanyi nti Grace tali bubi waliwo ekiwakanamu awo nze sinoonya mulimu ndi mukyala musawo omuyivu ekimala ate era alina obusobozi obubakulembera obuki newankubadde mwe musigala nti muli bakama baffe era mwakitegedde nti pulezidenti wabwe yagambye olutuula mu ntebe bano ababaka bannoonya mirimu beekaabire kuba omusaala gwaffe ogwaba MP agenda gusala sente zidde mu baki nokendera banna ate manyinaze give me 5 yagambye bonna agenda kubafuna sente byakubeera ali kuki kulira kakeeka enguudo zino zirina okukolebwa zirina okugasibwa efe abalimi tulina okweyagalira mu birime byaffe ne batuwe tubeeyo ki emala. Akonye ku nguudo era nga enguudo ezo omukulu amanyiddwa nga King Saha azogerako enfunda eziwera. Tukimanyi bulungi nnyo nti omukulu ono awangalira Nakawukeyo gye yazimba amaka ge bwaguuga naye ng'oluguudo olugenda Nakawuka tululabye emyaka n'emyaka nga mukwana enkyukakyuka yakola ki yagaana so naye yavuddeyo n'abanga ate ayongera eddoboozi ku nsonga y'enguudo n'ateesa butya oba oliawo ekyandibadde kikolebwa. Gavumenti etandika enguudo kumpi buli kitundu so nga ate yandikutta amaanyi gonna nemala kitundu ku kitundu kati emaliriza erina abakozi bangi abakyabanja emaliriza erina ebyuma bingi ebifudde ati ego kati problem anti ababuuzi bafuna bamusuuza
Kachirizo butabulisanga government ekola bintu ng'ebyo. Kyetagise ba follow figure. Kati government ngina babuzi we batugenda kusinkana ebintu bingi era nze bulenzanga oluguudo ngamba hakozi bagunde bajiwabula. Bali bantu bakulu era balina omusaayi sibo. Era maybe president agenda balonga. Sanga bali bagwani. Nafa bali enfufu tuli bantu bakulu. Okujjawo nga feti gwanidde okulya enfufu y'ennakawuka. Ate ng'eyo omukyala amanyiddwa nga Caritas Cario agamba nti ku nkyukakyuka kw'essiva ng'asinziira mu ggwanga lya Amerika ng'era atudde mu kayimba k'omukulu Kyagulanyi Ssentamu akagamba nti tuliyambala engule yawandiise n'agamba nti freedom is never voluntarily given by the oppressor, it must be demanded by the oppressed. Okiwulidde tosuubira nti oyo akunyigiriza agenda kuvaayo akuwa eddembe nti nkutadde munnange nkwadde eddembe lyo, wabula gwe kennyini gwe banyigiriza gwe olina okubanga temunange wewenjeza eddembe lyo. Ate nga ye omukulu amanyiddwa nga Palaso yalabiddwako nga awoninga baganda be. Jukira yali eno bo bali eri mukitegedde. Mr. Chameleone Joseph Mayanja nkulaba walese basi ya mwe ya yero eyo mulinye mugende bane wizo omutwala mugende. I'm here for change, that's what it is. You don't know ebirala ngenda kunoonyako tubyogere. Oluvannyuma lw'okuwulira nti aba NUP bakutte ensimbi za iPod, ye omukulu amanyiddwa nga Fikigaza yavuddeyo ng'agamba nti bandibadde bamutemerako. Jjukira nti ono yasooka n'alaga nti ali eno ate bwe yamala n'adda eri ate n'abakolera vidiyo n'abategeeza tebamwesibaako blabla. Kaakati avuddeyo ate agamba mbu ayagala ku ssente. Kiri kya Lubongoya ante era Bagaza badde baŋŋambe kintu wakifunye ate watugamba iPod biki kitu mukitemetema abayuti nabo balyeko bantu mbagambe bulijjo kintu mukijjayo. Lubongoya Bagaza bajja nti kitobo kitemeteme bumbi butalo tosobola kumalayo nabo bwotyo gwe bulijjo mukolagana n'omusajja gwe twagala okujjako. Ensonga ya iPod yayongeredde ddala okubanga ate etabula abantu abamu naddala abatali bannankyukakyuka olw'ensonga nti ekibiina kya NUP kyalaga nti kyekimu ku ebyo ebitagenda kwetaba mu iPod. Ate oluvannyuma baawulidde nti ate kyakozebwa ekiti. Omukulu amanyiddwa nga Honorable Joel Ssenyonya avuddeyo okwongera okubanga atangaaza ku nsonga y'ekyo ekyatuuseewo eya iPod. Kibuuzo kya iPod emabega kaawo mwali mugaanye okwegatta ku iPod nga mugamba nti engeri gye bagiteekawo si nnambulukufu ne mugamba nti kati emabega kaawo nakulira okutegeeza nti etteeka lye libakaka okubeera mu iPod. Weewaawo iPod nga bwe yali kyali kibiina kya bwannakyewa tuyinza okuyita NGO. Nga willing entrance, willing participants, birobeera mu real. Kakati teeka libayita Political Parties and Organizations Amendment Act. Lyagenda ne likola National Consultative Forum kubanga ye eriwo mu mateeka. Era National Consultative Forum yeegatta ebibiina byonna mu ggwanga ebiri ku Register ya Electoral Commission biringa ebibiina 27 awo. Kati ebibiina ebyo biri mu National Consultative Forum eri muteeka akulembera National Consultative Forum chairman nominating ekibiina ekiri mu government amyuka ssentebe ekibiina ekiriidinga mu opposition kyekimunominatinga era tuzze tuparticipating mu National Consultative Forum twasooka okuteekayo amyuka ssentebe yali omukyala Jolly Mugisha naye bambi yafa kati netuteekayo Benjamin Katana era meeting zituula. Kati etteeka lino lyagamba nti mu National Consultative Forum kubanga eriwo mu mateeka tugenda teeka mu organs bbiri oba ziyite departments bbiri. Department emu ya bibiina ebitalina babaka ba parliament. Organ oba department endala ya bibiina ebiina babaka mu parliament. Kati ne bagamba nti department y'ebibiina ebiina babaka mu parliament tugiwadde erinnya ye iPod. Kakati
nekitegeeza nti iPod bagituyingizza ku mpaka lwa buwaze lwateeka liteeka eryo. Of course etteeka lino tukkaanya nalyo ne mu ngeri gye baaliyisaamu tebeebuuza ku ba stakeholders byonna byali byamankwetu naki tugichallenginga mu kooti naye nga bwe tugichallenginga liteeka eririwo nti kaakati bagituyingiza ku mpaka nga bwe bayinza okuzuuka ne bagamba nti kaakati palamenti ya Uganda erinnya tugenda dikyusa tugenda giyita iPod ya Uganda. Nze nimbaka wa palamenti abantu bannaka West bannonda okubakiikirira kaakati kiba kitegeeza nti nange baginyingizeeyo iPod ya Uganda oba erinnya balikyusizza already ndi member so already tubadde members aba National Consultative Forum ne bagamba katukyuse erinnya erya department eno emu kuzo kubanga eri iPod yali muteeka so kati teeka nga bwerityo bwe liri tuli challenginga niririwo kaakano kubanga bakikola kyabuwaze kati erinnya contradiction ate Manifesto bagironchinze yes era nga bingi byagenze maso kubanga te biberawo ku kitebe kya NUP ngoma mwe mwabadde n'okunnyonnyola wamu n'okusomesa abantu biki ebiri mu manifesto eno. Nze sigenda kuwagate njibannyonnyola wabula nafunye eyagibannyonnyodde mu Luganda gwe ngenda okubanga ate mbalekera abannyonnyole naye nga byonna biri awo bo bannankyukakyuka basuubizza ababaka nti okuba wakaadi babawadde naye olutalo terunnagwa olutalo lugenda kubeerawa mu kulonda bwe tutuuka okulonda nga tumaze okulonda omukulembeze tumaze okumuwa nammwe ababaka tujja kubawa bwe munaaba mumaze okuyitamu temusuubira nti ate mujja kulayira nga president akoze eki talayidde kubanga mwe mulina ate okuteekawo akazita akanene nnyo okubanja obuwagizi bwa president. Ngenda kubanga mbasiibulira wano batuseeko ategeezezza ababaka nti tebajja kulayira ate mbasiibuza omukyala agenda okubanga abannyonnyola manifesto gw'oba tewagitegedde tuula tereero osobola okubanga ate oginnyonnyoka biki ebiri omwo bye babasuubiza bye bajja okubanga ate babakolera singa obuyinza buba bukyuse. Mbadde pije okubaweereza mwebale kutambula nange naye nga nyongera okubategeeza nti nkyetaagira ddala abaana abagenda ate emitala w'amayanja okubanga ate bakola enfimbi so nga atera mukaddeke kamu mpeetaaga ate mmwe abaagala okubanga mutwalibwa n'okugibwayo ku airport mu ngeri eri very safe and fast. Mubeere bulungi mweraba. Nga wafunye kadi ya National Unity Platform oyina amawulire amalungi n'amabi. Amawulire amalungi gali nti ogenda funa chance kugenda kulonda ng'oli wambuleera kubanga olunaku lwe tulonda omukulembeze waffe lwe lunaku lwe tukulonda. Amawulire amabi agaliwo nti President Kyagulanyi oba tebamulangiridde naawe MP newe tuba tukulonze togenda kulayira tetugenda kudda mabeka MP togenda kulayira tujja bagalira mayumba afadhali tujja goja ati mwe muli baffe owa NUP agenda okwedagaza mbolayira president tategudde gwe nyumba yo toyinaawo ffe tugenda bakambuwalira ate bakansala mbasaasidde mwe temuyinaawo mwandibadde mulwana nnyo Kyagulanyi agutegule kubanga ate mwe Kyagulanyi bw'atategula ate mwe tetugenda kubalonda kubanga ebyammwe bijja wayiseewo kumpi mwezi so mulina okulwana nnyo tutegule omukulembeze principal waggulu mwabasigadde mulyoke mweyagale people power. Mujawale kawasewere banyabo Eliane Debozi nze Dr. Shamim Nambasa era nga leero nze bannyonnyola manifesto ya National Unity Platform oba biki bye tutaddeko essira biki bye twagala okukolera bannayuganda mu Uganda empya gye twagala okulaba kati biki bye twagala okulaba nga tuleeta abantu bw'oba oli muwagizi w'omupiira omanyi nti buli ttiimu we begenda otandika okusamba babaayo n'abasambi baabwe 11 era be basinga okwesiga be bamanyi nti bano ne tubateekayo akapiira kaba kawedde so Fenga National Unity Platform era twatambulidde ku phenomenon y'emu nti tugenda tandika ne 11 priority areas tugenda beera n'ebifo oba ensonga 10 gye tugenda oteekako essira bye twagala okulaba nga tutuusaako mu myaka gyaffe egisooka 5 nga tuyingidde mu Uganda empya so nga sibamalidde budde ki kye tugenda oteekako essira ekisookerwako ly'eddembe ly'obuntu human rights okugoberera amateeka constitutionalism and rule of law bw'oba omanyi engeri gye tubadde tuwangaaliramu mu myaka 5 egiwedde tulabya ekiwamba abantu tulabya abantu nga babuzibwawo abantu basibibwa ne babatwala mu kkooti z'amagye ebintu ng'ebyo ate nga si bye tusuubira okulaba
mu government osi tuba tusubira mu government efaayo nnyo ku bantu naye n'ekirala National Unity Platform kyagenda okukola kwe kulaba nga tukomyawo presidential term limits ne age limits obuwa mumanyi ebyafaayo bya Uganda tumanyi nti mu constitution eyasooka wa musamateeka wa Uganda eyasooka waliwo obuwayiro obwo nga president oba omukulembeze w'eggwanga abeera mu buyinza okumala emyaka 10 era nga bye bisanja bye 2 byokka naye era baatuuka Mr. Museveni n'abijjako twaliko n'ekikomo ku myaka nti bw'oba owezezza emyaka 75 tosobola kukulembera ggwanga naye nakyo ne bakijjako so National Unity Platform by'ebimu ku bintu bye tugenda okusookera ddala okuleeta tulabe nga tubeerawo n'enkyukakyuka eyo buli tubeera n'abakulembeze abakyuka babaako buli mukulembeze abaako n'ekipya ky'abakoze ekyo kyagenda otuleetera so bw'oba tolina nsonga ndala wakiri nuupu gironde ku lwekyo nti tunabeera mu buyinza tujja kubeera n'ebintu ng'ebyo ekyokubiri kye tugenda oteekako essira kwe kulaba nga tulwanisa obuli bw'enguzi oba ogoberedde politics wa Uganda mu myaka 5 egiwedde abakulembeze twalaba ba ministers nga babba amabaati abamu babba ssente babuzabuzaawo ssente waliwo ne be baasiba twalaba Mawanda bamusiba ne basanga obumbi bwa ssente mu nnyumba ye twandisubidde nti senga government yali ekolera ng'efaayo abantu nga bano baba balina babuuza baba balina okuddamu ebibuuzo zino ssente zikola ki mu nnyumba oba oli public servant oweereza ggwanga buli ssente gy'oba oyina oba biki by'oba oguze kiba kirina okubeera clear wa ssente gye wazijja naki kye zigenda okukola so naye n'ekirala kye tugenda okukola kwekendeeza ku kwonoona ssente zaffe ffe nga bannayuganda saawa zino buli muntu obanjibwa obukadde kyokka tozifunangako tomanyi na gye zaagenda so National Unity Platform egenda kugezako okulaba nga tusalako ku bbanja eryo tuteese n'abantu abaatuwa amabanja gano tusonyiyibwe oba abantu bano abaazijjayo bannyonnyolewa we baaziteeka mu kiba kiki ekyo basibibwe so ku bintu ebirala era ku nsonga y'emu ey'okwonoona ssente oba okukozesa bubi ssente z'omuli w'omusolo pulezidenti yagenze n'atugamba nti Mr. Museveni ayina emmotoka eziwera 9 ezizenga ye zaatambula nazo naye nga mu ggwanga lyonna ate ambulance teziwera n'ebyo 2 so kiri eri gwetegeera ku mukulembeze n'abantu obukadde 48 ani asinga okwetaaga emmotoka zino so by'ebimu ku bintu era tugenda kujjako nezi ofisi z'aba RDC manya RCC assistant RCC bahudu Hussein bonna abutwala kubanga bano abantu boonoona ssente ate nga tebalina kye bakolera ggwanga ensonga eyokusatu gye tugenda oteekako essira yekulaba nga tuleeta obumu National Unity naye n'okuyambako mu bifo ebyo abantu abanyigirizibwa oba baafuna obuzibu mu biseera by'entalo bw'oba otunuulidde abantu b'e Karamoja otunuulidde abantu b'e Kasese abantu b'e Luweero abasinga baali mu ntalo baaliko their war communities but tebanaba baddiza bintu byabwe tebanaba bakompensatinga so twagala okulaba nga tuzzaawo bambe omutima gw'abo abantu naye n'okulaba nga tukwatagana nga bannayuganda saawa zino abakulembeze abali mu buyinza bagezezzaako nnyo okulaba nga batwawulayawula nga basinziira ku mawanga naye ebyo ebintu bye twagala okugjawo era mu ssira lyerimu twagala okulaba nga government offices oba government jobs emirimu gya government temuliimu nti buli lw'oyingira waliyo abantu aboogera olulimi olumu twagala okulaba nga boogera ennimi z'enjawulo nga kikulaga nti abantu abaliyo mawanga ganjawulo saawa zino bw'ogenda n'otunuulira waliwo research eyakolebwa mu gavumenti yaffe oba gavumenti eriko saawa zino mu mirimu gya gavumenti gyonna abantu abava mu kitundu ekimu oba mu Western Uganda baali baweza obutundutundu 4 ku buli 100 then n'ogenda okusanga ate abava eri mu Eastern Uganda eyo Busoga Bugeso ne mu Northern Uganda ate bo baaliko ng'obutundutundu nga 9 ku buli 100 so ebintu ng'ebyo biba biraga nti tewali regional balance so byebimu ku bintu bye twagala oteekako essira ensonga endala yakulaba nti buli munnayuganda gy'ali afuna obuweereza obulungi we are looking at equal access to quality services era ku nsonga y'emu kawaayiro ako gavumenti ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu egenda okukakasa nti buli muyizi agenda ku ssomero nursery ne primary tebagenda kusasula ssente yonna ate nga bajja kusigala nga bafuna obuyigiriza obulungi nga bwa quality n'omuntu asoma n'agenda okutuuka mu jobs community nga ayina ebisaanyizo ebimusobozesa okufuna omulimu gwonna gw'aba asabye okutambulira ku ebyo bye yasoma so ensonga endala kulaba ebyobulamu era nga bwe mumanyi nti ndi musawo ebyomumba mbiteekako ennyo essira tugenda okulaba nti buli kyalo mu kilomita 5 wajja kubeerawo health center
3 bwebasiira bidde ate ne malwaliro gano health center 3 bagenda kukakasa nti waliwo omusawo omukugu dokita si bino byakusanga nti ekifo kyalo kiramba mulimu temulina musawo so ebintu ng'ebyo bye tugenda oteekako ekirala ate n'ekirala gavumenti ya Kyagulanyi egenda kukakasa nti bino ensonga z'ebyobulamu bajeti yaabwe egenda kwongezebwako etuuke ku butundutundu 15 ku buli 100 kubanga research yakolebwa n'eraga nti buli ggwanga eriba lyagala okweyongerako oba okubeera ng'ensonga zaabwe ez'ebyobulamu tezirina buzibu bwonna tezirina kutaatagana bonna baba just beetaaga kuwaayo butundutundu 15 ku buli 100 obwa bajeti yaabwe naye essaawa zino ndowooza tuli ku butundutundu 8 ku buli 100 so bw'otunuulira ebintu ng'ebyo olaba nti ebintu ebisoboka naye just twetaaga abakulembeze abalina obwagazi eri eggwanga lyabwe. Ensonga endala gye tugenda oteekako essira kwe kulaba nti tuleeta emirimu. Ssaawa zino bannayuganda bangi bw'otunuulira abavubuka for example ndowooza obutundutundu 6 ku buli 100 tebali mu ssomero tebali mu kukola tetumanyi kye baliko naye nga bali awo tebalina mirimu n'abayina ogenda okwesanga ng'emirimu gye bayina tegibasobozesa kubaako na kye beetuusaako omuntu aba alina omulimu naye kasita asasula rent n'asasula transport n'agula emmere talina na 10 kyasigaza olumu waliwo n'abalina n'emirimu nga tebasobola na kusasula bintu ebyo basic needs nga tebasobola zitukako so gavumenti ya Kyagulanyi egambye ewa His Excellency ne National Unity Platform tubagenda okugezaako okulaba nga tufuna emirimu egiwera obukadde 10 by 2032 so kiyinza okulabika ng'ekintu ekitasoboka oba ng'ekinene ennyo naye bw'otunuulira ebintu ate bye twagala oteekako essira bw'otunuulira nga industry ya tourism oba ebyobulambuzi twagala kulaba nga twongera ssente ezigenda mu byobulambuzi Uganda yo nga yo y'ensi ku ezo ezirina ebintu ebirungi ebisingira ddala ebyobulambuzi tulina national parks tulina mountains tulina buli kimu omuntu kye yandyetaaze naye eggwanga lyaffe tebali marketinze bulungi era ne bwebyo byagala okuteekamu ssente kwe kulaba nti tutunda eggwanga lyaffe eri abantu bonna bategeere biki ebiri mu Uganda era bye basobola okulaba bwe baba bazze. Ensonga endala tugenda kukakasa nti buli muyizi agenda ku ssomero erya gavumenti alina ekyokulya era bagiyise National Public School Feeding Program. So nti buli muyizi bw'aba agenze ku ssomero kino kigenda tuyambako nti waliwo aba families bambi nga bo already babonaabona era ng'omwana olumu agenda ku ssomero kubanga alina okugenda akola ki bawonje ekyokulya oba omwana n'ajja ku ssomero n'asiiba enjala y'okusoma ne bimutama so kigenda tuyambako okukipinga abayizi nga bali mu ssomero naye era gano amasomero gagenda kuba gawa market eri abantu baffe abalimi ti abalimi bonna imagine nga buli government school weeri tugambe buli district erina simanyi obanga mmeka naye nga bonna bagula ebyokulya ku bantu baabwe so kijja tuyambako okuimprovinga ebyobulimi okuimprovinga ebyenjigiriza n'abaana baffe bano okulaba nti tebalina malnutrition kuba bw'ogenda mu bifo ebirala kati nga Karamoja oba One in Eastern Uganda bifo bingi abaana balina malnutrition embeera okubanga tebalya bintu bibagasa kuyamba ku mibiri gyabwe so ekyo kyekintu ku bimu bye nalabye nti biri very special ekirala tugenda making sure nti ekibataka tukikomya era tugenda kukola tutya ssaawa zino bannayuganda bangi ogenda okutuuka olina ettaka lyo otuukayo maybe oyagala ditunda oyagala liwandiisa bakugamba omuntu oliwo omulala eyali ewandiisa dda era n'otunuulira nti Uganda ssaawa zino ku ttaka lyonna eriri mu Uganda obutundutundu ndowooza nga 20 bwe bwawandiisibwa be bantu abalina ebyapa be bantu abalina ekiraga nti liri ettaka lyabwe so ate nga byebintu ebitonotono bye tuba tusobola okukola so National Unity Platform egenda kiteekako essira ebintu ebirala empowering regional governance abantu abali ebweru oba basinga bayita bakaddaama okulaba nga tubayamba tuba protectinga ne tubakuuma mu bintu byonna bye bakola n'ekirala ekisembayo kwe kulaba nga tukozesa tekinologiya kubanga era gye tulimu ssaawa zino yakukozesa tekinologiya so tugenda kukozesa tekinologiya mu byobulimi mu byobulamu mu infrastructure buli kimu okulaba nti tukwata tusange ensi yonna weweeri so mbasaba tutwale obudde tusome mu manifesto eno njanguyiza nnyo naye bingi ebirimu ebisobola okuyamba era tujja kgenda tugimenyaamenyamu mpolampola paka nga buli munnayuganda ategeera ekyo kye tuliko naye mbasaba bannaye tulonde His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu.